Tendeeza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde ggwe wamu nange okubeera nga kyasobola okwatula erinnya lya Kristo nti ye Mukama. Manya n'eddoboozi mazima Kenneth nga bulijjo njagala okwebaza Katonda olw'okubeera nti atusobozesezza okuba nga tuli bakozi wamu naye ate n'okusiima ggwe yenna atutte eddaala ery'okwekuumira mu masomo gano ag'enjawulo ge tugenda mu maaso n'okuba nga tukola. Ekigambo kya Katonda kirambulukufu ekimala nti ffe ffenna tugwanidde okubeera nga tuli bayizi ab'ekigambo kya Katonda. Ate era bw'osoma ekitabo eky'ebikolwa by'Abatume essuula y'e17 olunyolo lw'e11 lulambika bulungi ensonga nga lutulagira ddala nti tugwanidde okubeera ng'Abakristaayo ab'omu kitundu ekimanyikiddwa nga ekya Bereya abaatwala eddaala okubeera nga bakema ebintu eby'enjawulo ebyali bibawandiikiddwa, bakema ebintu eby'enjawulo ebyagenda maaso okuba nga bibagambibwa omutume amanyikiddwa nga Pawulo. Bayibuli etulaga nti Pawulo mwene teyakiinaamu buzibu bwonna kubeera nga waliwo abantu abaatwala eddaala kwekkaanya ebyo byali agenda maaso n'okusomesa. So y'ensonga lwaki tetwerabira kusiima gwe yenna atwala eddaala ne wekkaanya ebyo eba bigenze maaso n'okuba nga bisomesebwa. So mulundi ogwali twagala okutunulira ekitundu kyaffe ekisembayo mu kitabo eky'ebikolwa by'Abatume essuula ey'okutaano. Twakatunuulira essuula 4 wamu nga tugaseeko n'eno essuula ey'okutaano. So twagala otunulira akatundu akasembayo mu ssuula ey'okutaano nga twekkaanyiza ddala ebintu bino mu bulambulukufu bwabyo. So singa oba otunulidde essuula ey'okutaano olunyolo lwa 26 bwe tuba tufunye entandikwa yaakyo kyonna, Bayibuli etulaga nti akakiiko akaali kakulemberwa ayitibwa Ssaabakabona n'abo abaali babaddeko ba Ssaabakabona n'abantu ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okubeera nga batumya abatume bagende mu maaso n'okuba nga baleetebwa okuva mu kkomera mwe baali babatadde. Bayibuli etulaga mu Lw'ekumi mu 23 nti naye abo abaali basindikiddwa okubeera nga bagenda okunonayo abatume basanga ng'ekkomera ligale ate nga ne kufulu teziinako muntu yenna eyali azikutteko, ne basanga nga buli muntu yenna eyali asibiddwa munda nga taliimu. Olwa24 lulaga nti olwo Ssaabakabona wamu n'omukuumi wa yeekaalu bwe baawulira bino bonna ne beemulugunya muli nga bagamba ebintu bino kiki ekinaabivaamu. Bw'otunuulira Olwa23 Bayibuli eraga nti n'obeerawo omuntu eyajja eri bo n'abagamba nti abasajja be mwatadde mu kkomera kaakano bayimiridde mu yeekaalu era basomesa abantu. Mu Olwa26 Bayibuli eraga nti olwo ne bagenda wamu ate n'omukuumi wa yeekaalu n'abakulembeze abalala ne babaleeta owatali mbeera yonna yakubatulugunya. Ekyo Bayibuli ekyanukula bulungi bwe tuba twekkaanyiza essuula y'emu ey'okutaano olunyiriri lw'okumeka Olw'13. Bayibuli etulaga nti abantu abasinga tebaddamu kubeera nga beegatta ku batume kubanga abantu baali bagenze maaso n'okubeera nga babalaba nga bantu banjawulo nnyo era nga bantu bakitiibwa. So y'ensonga lwaki Bayibuli etulaga nti bwe bagenda okunona abatume mu kitundu mwe baali basomeseza abantu tebaabaleeta mu mbeera embi nnyo enzibu oba okubakwata obubi. Bayibuli etulaga nti abantu bano abakulibwa oba ab'akakiiko baakikola mu mbeera ey'okuba nti baali batya kiki abantu kye baali basobola okubeera nga bakola ki nga babakola. Ensonga lwaki tebabatulugunya wabula baabajjayo mu mbeera ey'ekimpowooze. Kuba Bayibuli etulaga nti kubanga baatya abantu nga baali tebaagala kubanga bakubwa amaki amayinja. Jjukira eyo eyali enkola ey'ebiseera ebyo nti omuntu yenna eyali akwatiddwa mu nsobi kyali kizibu nnyo okubeera nga owona okubwa amayinja. Jjukira kino kyonna kye twogera kiri wansi w'omutwe gwe tuyita abatume wamu n'amagezi agaaweebwa omusomesa ayitibwa Gamaliyeri. Abatume wamu n'okulabulwa okwaweebwa omusomesa omukenkufu amanyikiddwa ng'ani Gamaliyeri. So Bayibuli eraga mu Olwa27 and when they had brought them bwe baali bamaze obaleeta they set them before the council, ne babaleeta ne babasimba mu maaso g'akakiiko. And the high priest asked them, oyo akulembera bakabona kwe kubabuuza ekibuuzo. Olwa 28
8, saying, Did not we strictly command you that you should not teach in this name? Tetwabalagira obutasomesa mu linnya lino. Ekitegeeza nti ensonga enkulu ereetera abatume okubanga bakwatibwa yali nsonga ya kubeera nti baali bagaaniddwa okusomesa mu linnya erya Kristo Yesu. Muganda wange nga bwe twatunuulya ebitundu ebirala, ekyo kiba kikulu nnyo erifa okubanga tufaayo gye kiri. Lwaki ensonga eno ey'okusomesa mu linnya erya Yesu yali ya nkizo nnyo oba yali ya muzizo nnyo eri akakiiko? Ekyo nno kiba kituwa obukulu bw'ensonga ekyo kyonna abalabe ab'enjiri kye babeera nga tebawuliramu mirembe kibeera kitegeereza ddala nti eyo nsonga eba nkulu nnyo, era gwe nange tuba tetugwanidde kubeera nga tulekera okwogera ku ensonga gye tuba tuzudde temalako abala emirembe nti bebeera nga eyogera ku ekyo kyennyini ekiba kyatugambibwa okubeera nga tukola tutya atwogerako. So bayibuli etulaga nti babaleeta si kuba nti si mu mbeera ey'okuba nti baali babbye nti oba baali banyazi nti oba baalinako ekintu ekibi kye baali bakoze ekiyinza okuba nga kikwata na bulamu bw'abantu, wabula ensonga enkulu bayibuli etulaga nti bababuuza nti tetwabagaana okubeera nga musomesa mu linnya eryo. Ekibuuzo kisobola okujja, buzibu ki nnyo obuli ku linnya lino? Lwaki obulumbaganyi weebuli nga bw'amaanyi eri erinnya lino? So kati ekyo kituyigiriza nga abayizi ab'ekigambo kya Katonda nti Katonda waffe bw'aba ye mwene yatukkiriza okusomesa mu linnya lye, naye yennyini yatuganya okubanga ekyo tukikola olw'obukulu obuli emabega w'eryeki erinnya, era olw'embeera ey'abala baanukula batya eri okusomesa okuyinza okubanga kukoleddwa mu linnya eryo. So abatume baali baabagaana dde okusomesa mu linnya eryo, naye kye tuyiga ku bo bwe bumalirivu obw'okugenda mu maaso n'okugondera oyo eyali abawadde omulimu okusinga okugondera okutiisatiisa okw'abaana b'abantu. So mu kubuulira enjiri byonna tebisobola kugenda weewaawo owatali mbeera ya kukangatiisa, owatali mbeera y'abantu kubeera nga batandika okuba nga babalemesa okukola ekyo ekyabagambibwa okukola. Kino kikulu nnyo ffe okuba nga tuyiga nti okuviira ddala mu Bikolwa by'Abatume essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 23 olwa 36 n'obwotunuulidde essuula ey'okusatu olunyiriri olw'15 zonna zinyweza ekintu kye kimu nti abatume tebaagenda mu maaso na kussa mukono ku ekyo ekyali kibagaaniddwa okukola. Baayimusa Katonda waggulu ow'ebiragiro eby'abaana ab'abantu nti bagenda mu maaso n'abagamba ekirala, Behold, you have filled Jerusalem with your doctrine. Timujjuza Yerusalemi n'enjigiriza yammwe. Ekibuuzo kiri nti ani nannyini Yerusalemi? Nannyini Yerusalemi si mulala ye Mukama Katonda oyo eyatandika eggwanga erya Isirayiri. Kati nannyini Yerusalemi akkiriza ensomesa ekwatagana n'erinnya lye ebeere nga ebugaana oba nga ebona ekifo ekya Yerusalemi, ate bo abatali bannannyini ba Yerusalemi bagaana abo abasindikiddwa nannyini Yerusalemi okubeera ng'enjiri ekola ki? Ebuulibwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Kye kino kye tuyita abantu okwewa emirimu gye batabawanga, okwetuma, okwessaawo, okwekulembeza kye tulabira ddala waneeno. Bayibuli egenda maaso negamba, and intend to bring this man's blood upon us. Endowooza yaabwe yali nabo egenda maaso n'okubanga ebasalira kye tuyita omusango, kubanga baali bavunaanyizibwa eri omusaayi ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kati abatume bwe baagendanga maaso n'okubuulira mu linnya erya Kristo Yesu, baneeno ab'akakiiko bajjukizibwanga ebintu bye baakola eri omuntu oyo nannyini linnya abatume lye baagendanga maaso n'okubanga babuuliriramu. So omutawaana tegwali ku batume, omutawaana gwali ku kakiiko akaawaayo Yesu Kristo eri Piraato. Kati bwe baalowooza nti baali bamaze okweggyako Mukama waffe Yesu nga bamuwaddeyo agende maaso n'okukomerebwa, ate oluvannyuma bawulira abantu bano aboogera ku linnya lye limu lye balowooza nti baali bataddeko ekkomo
ng'omuntu oyo attibwa ku musaalaba. Kati okubuulira kw'abatume kwatawaanyanga endowooza zaabwe, kwabamalangako emirembe, bajjukizibwanga ekibi kyabwe, ate ekyo kyali kikulu okubeera nga bajjukizibwa ekibi kyabwe basobole okubeera nga beenenya ekyo kye baakola. Naye mu kubeera nti balina ensingo enkalubu ezitakkiriza ezitali ŋŋonvu, mu kifo ky'okubeera nga beenenya ne bakyuka okuva mu ago amakubo gaabwe amakyamu, ate bo baasalawo okubeera nga bakirabira ddala okuba nga kya muzizo omuntu okugenda mu maaso n'okubeera nga abuulira mu linnya ery'oyo gwe baakomerera. Ssebo, kyenjagala okubeera nga nkugamba gwena awuliza ne nnyabo, enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo y'amaanyi nnyo nnyini ddala, nti n'oyo agamba nti takkiriza bw'agiwulira naye tasobola sigala kyekimu, asobola ogikkiriza oba asobola ogigaana, kubanga egenda mu maaso n'okubeera nga eyanja ekibi kyo n'ekyo ky'oyinza okuba nga wakola mu nkukutu etandika okirabisa nga kyegezaako okubeera ng'eyogera gy'oli ti oli mwonoonyi, leka amakubo go ag'obwonoonyi, kkiriza Mukama Katonda akyuse obuki obulamu bwo. So yensonga lwaki kwagwena awuliza oyinza okugamba nti naye lwaki baamalibwako nnyo emirembe? Yensonga yeeyo, ekibi baali baakikola, naye ekibi kye baakola tebaagala kibeere nga kyogerwako. Ani yenna ayagala okumujjukiza ekibi kye taliiyo, era omuntu yenna alina ekintu kye kyakoze aba tayagala kibeere nga kyogerwako, kubanga aba yakikoze nga ye kyalowooza nti kye kinaamuweesa emirembe. So kati baggwako emirembe si lwakuba nti baali bakyawa bukyayi batume, naye baali bakyawa omuntu oyo abatume gwe baagendanga maaso n'okubeera nga bakola ki? Boogerako. Tulaba ebintu bye bimu nti okuyiganya kuno Bayibuli ekutulaga mu bifo eby'enjawulo, era n'oba osomye ekitabo ky'Abikolwa by'Abatume essuula eya 20, bwe tuba tutandise n'olunyiriri olwabiri lutulaga mu lunyiriri olw'19 Pawulo atuwa kye twandiise obujulizi obwogera ku buweereza bwe bwe yali ali n'abakadde abali bakulembera ekkanisa eya Efeso. Abagamba nti serving the Lord with all humility, nga mpeereza Katonda mu bukakkamu n'obwetoowaze, with tears and with trials, wamu n'amaziga n'okugezesebwa, ebyo bintuuseeko okuyita mu nkwe ez'Abayudaaya. Ekibuuzo kiri nti baani abatandise okubeera nga batemaatema empenda ey'okukomya be tuyita abatume? Si balala, Bayudaaya, kubanga wano tulabira mu ssuula ey'okutaano enjiri ekyabuulibwa nnyo mu Yerusaalemi nga tennaba kusaasaana kusukkuluma kugenda mu bitundu nga ya Samariya wamu n'amawanga gonna. So abaali batigomya abatume bano e Yerusaalemi si balala, Bayudaaya. Abaali batigomya Pawulo ne bwe yali eri mu mabbali ng'agenze mu kkanisa ez'abantu abayitibwa bannamawanga, era Abayudaaya baakola ki? Baali gye bali. Olwa 20 Bayibuli etulaga, how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable, nti saalekeraawo kugenda mu maaso n'okubabuulira ekintu kye nalaba nga kyali kya mugaso, and teaching you in public, nga mbasomesa mu lukale, and from house to house, wamu okuva ku nnyumba n'okudda ku nnyumba endala. Omutume ekyatulaga nti mu masekkati g'okunyigirizibwa n'okusoomoozebwa, ebyo byonna tebyamwerabiza mulimu mukulu gwe yalina okubeera ng'akola ogw'okubuulira abantu bano ebintu ebyali bigasa mu lukale ne mu mayumba ag'enjawulo ag'abantu. Ssebo, gwe awuliriza wamu ne nnyabo, kino kyakuyiga ky'amaanyi eri gwe nange, nti bintu bingi ebisobola okujja mu kkubo lyaffe nga bituziyiza. Kusobola okuba nga kusoomoozebwa mu bya ssente, kusobola okubeera nga bulwadde, kusobola okubeera nga bigambo by'abantu, kusobola okubeera nga ebintu eby'enjawulo mu buweereza obwo nga tebikola bitambula bulungi. Ekisinga okuba nga kikulu kye kino, kwe kugenda mu maaso n'okukola ekyo ekiba kyatugambibwa okukola. Pawulo alaga nti ebyali bireeta amaziga byali bingi gy'ali, ebyali bimumalako emirembe byali bingi
bingi naye tebyamwerabiza mulimo gwe yali aweereddwa okukola. Olwabirimu olumu, testifying both to the Jews and to the Greeks of repentance towards God, nga ngenda mu maaso n'okujulira eri Abayudaaya wamu ne bannamawanga nga mbagamba okwenenya badde eri Katonda, nti n'abo abaamuyigganya nga bwe baayigganya Mukama waffe Yesu n'asalawo era enjiri edde eri abo abaamuyigganya, Pawulo naye atulaga nti ye yagenda maaso n'okuba ng'ajulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, si eri bannamawanga bokka wabula n'eri Abayudaaya abaatemaatemanga empenda n'enkwe ez'okuba nga basaanyawo ki obulamu bwe. Abo bonna abayigganya enjiri, omutawaana gwabwe omukulu si mulala, balina kubeera nga beenenya. Mu kubanga tebeenenyanga bibi byabwe y'ensonga lwaki n'ekirungi bakirwanyisa. So ffe ogwaffe gwa kubeera nga tetuzikiza nti abo abayigganya enjiri, abo abalemesa, omutawaana gwabwe omukulu si ffe wabula ekibi kyabwe kye kibatawaanya era kye kibaleetera okuwulira eggwanga owatali muntu yenna kyabakoze kikyamu. Pawulo abagamba nti yagenda mu maaso n'okubagamba okwenenya badde eri Katonda, and of faith in our Lord Jesus Christ, n'okubeera nga babeera n'okukkiriza mu Mukama waffe Yesu Kristo. Olwabirimu ebbiri, and now behold, I am going to Jerusalem. Eyo yennyini kye tulabidde ddala ng'abatume bali bayigganyizibwa, babagamba temuddamu kubuulira mu linnya lino. Ate Pawulo naye mu maaso agamba gy'ayagala okugenda. Katulabe ekiddako. Constrained by the Spirit, nga ngenda mu maaso n'okukakasibwa olw'Omwoyo Mutukuvu, not knowing what will happen to me there. Nga simanyidde ddala, ekyo kitegeeza nti n'Omwoyo Mutukuvu teyagenda mu maaso n'okuba nga amukomako mu mbeera ey'obutagendayo, wabula ye yali amutwala ng'amulaga nti yalina okuba ng'agendayo. Olwabirimu esatu. Except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. Omwoyo Mutukuvu agenze maaso n'okubeera nga ajulira gye ndi okuva mu buli kibuga eky'enjawulo nga ndaga nti amakomera n'okunyigirizibwa byebyo ebinnindiridde. Ssebo ne nnyabo awuliriza kye njagala okugamba nti abamu ku ffe bwe twali tukula twalowooza nti abo abategedde Katonda era abaweereza Katonda tebalina mbeera yonna ya kusoomoozebwa, nti ate ogamba otya nti oweereza Katonda ate n'ogamba nti ena embeera ekusoomooza oba ekikunyigiriza. Naye kye njagala otegeere nti enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo mu nsi eno eyagwa si mawulire malungi, etabankanya n'emalako emirembe emitima egy'abo abatalokokanga. Kyekyo ekiriwo. Kyova olaba Bayibuli etulaga nti nno ye newankubadde yali agambiddwa nti amakomera n'okunyigirizibwa bye byali mulindiridde, Pawulo teyassa mukono, yagenda maaso n'okubeera nga akola ekyo kyagwanidde okuba ng'akola ki? Ng'akola. Leero tuli mu biro nga bakugamba nti bw'obeera ng'oweereza Katonda n'ofunako embeera yonna ey'okunyigirizibwa, osanga toyimiridde bulungi na Katonda, toli mu kukkiriza, towaayo kimala, tosiba kimala, tokola kino, tokola kiri. Pawulo alaga nti Omwoyo wa Katonda mwene ye yamugamba amakomera n'okunyigirizibwa bikulindiridde. Kye tulina okuba nga tusuubira mu kino kyonna bye bintu byemu Pawulo bye yagamba omusajja ayitibwa Timoseewo. Tinewankubadde yali muto, yamugamba Timoseewo, kino kyolina okubeera ng'osuubira. Ebiro bigenda kutuuka era ng'ebiro ebyo si bye byewala, bye biro kaakati bye tulimu, ng'amugamba nti abantu banaakyawa enjiri eya nnamaddala era amatu gaabwe ganenoonyeza abo abatakuzibaago. Bayibuli etulaga nga banoonya okuwuliriza ebyo ebibasanyusa. Olwokuna, and they will turn away from listening to the truth. Banaakyusa amatu gaabwe ne bagajja mu kubanga bawuliriza amazima, and wander off into myths, ne babeera nga beggulira ebintu ebyobufumu, ebintu eby'emboozi obuboozi. Olwokutaano, as for you, naye gwe always be sober minded, faayo nnyo, endure suffering and do the work of an evangelist and fulfill your ministry. Nti Pawulo tasuubiza muvubuka ono bintu bya mirembe, nti ng'okola guno omulimu gwa Katonda tolina kugamba nti byonna bigenda kubeera mirembe weewaawo, wabula amugamba nti ky'olina okubeera ng'otegeera
amazima ago g'osomesa si buli muntu yenna nti agenda gasiima, wabula beera ng'oliwo endowooza enzimbe obulungi ogumire kye tuyita okubonaabona. Mu masekkati g'okubonaabona kola omulimo ogw'omubuulizo w'enjiri otuukirize obuweereza bwo. Teri n'omu ku ffe agenda kuyimirira mu maaso ga Katonda ng'amugamba nti okubanga okubonaabona kwali kw'amaanyi nnyo, ebyali binnyigiriza byali bingi nnyo, y'ensonga lwaki saasobola kukola ekyo kyewali ompitidde okukola. Teriiyo. Bw'abanga Timoseewo omuto agambibwa bw'atyo okubeera nga yeeteekateeka nti okunyigirizibwa kwali kwa kujja eri ye, naye newankubadde kwali kwa kujja yalina sigala ng'anyweza ekyo kyali kimuyitiddwa okukola. Kati ffe tulowooza tuweereddwa bubaka ki obulala nti kubanga olinawo ebikusoomooza olyoke ogambe nti ogenda kukola Katonda kyakugambye kukola? Eyo si ensomesa ya Bayibuli, ate era ensomesa ya Bayibuli etulaga titulina okuba nga ebyo tubyetegekera byakujja. Era biba tebizze tulowooza mbuno leero biba nga tebirabise enkya tebirabike, leero biba tebizze binaalabika olunaku oluki olulala. So bwe tuba tuzzeeyo mu Bikola Abatume essuula eya2 okumaliza olunyiri luno olwabirimu4 lwenjagala tubeere nga tuteekako omulaka nga tetunaddayo ku kiri kye tuli okwasaganya. Pawulo alaga mu lunyiri lwabirimu4 ng'agamba nti but I do not count my life as of any value. Sibala obulamu bwange okubaako n'engeri yonna gye buyinza okuba nga bwa muwendo nnyo. Bw'atyo bw'ayogera ng'agamba nti no as precious to myself, oba okuba nga kya muwendo eri nze, if only I may finish my course. Waliwo omuntu akugamba nti ebyokunyigiriza bijja naye ogwanidde okukola ky'ogwanidde okukola ekyakuyitibwa okukola, nga oyo akyogera mu ngeri emu oba endala osobola okugamba nti kyayogera kutakola ki takitegeera. Naye omuntu eyagamba Timoseewo okutuukiriza ekyo ekyali kimuyitiddwa okukola mu masekkati g'okusoomoozebwa, tulaba nga tiyali mwogezi bwogezi nti ekyo yali amanyi engeri y'okwogeramu, naye ye kennyini eyamugamba okuguma. Byonna byali agamba omwana ono bye bintu byemu byali akola ki byali ayitamu. So oyo ye musomesa omulungi, oyo ye mukulembeze omulungi akulaga nti kino kigenda kujja, si kugamba nti olina kyeteekerateekera kubanga nze sikirabanga, wabula akulaga nti newankubadde nkugambye ebyo kirina otegeera nkugambye mu masekkati g'embeera eyo yemu nange gye nkola ki gye ndimu. Katonda talina baana na byana, talina abaana bayagala ennyo ate bano tabaagala. Ffenna tuli baana ba Katonda kubanga ffenna twalokoka mu ngeri yemu. So omuntu yenna alowooza nti ye ayagalwa nnyo Katonda okusinga abalala, tabala bajja funa okusoomoozebwa naye ye tajja funa kusoomoozebwa. Oyo yakkiriza kintu kirala, teyakkiriza njiri eya Mukama waffe Yesu ani Kristo. Nti Katonda waffe mu bukulu bwe yamanyi buli omu kye yamuteekerateekera. Abamu bafuna kusoomoozebwa kwa ngeri bweti, abalala bafuna kusoomoozebwa kwa ngeri ndala. Neffe ffenna tugwanidde okubeera nga bino tubitwala ng'ebyokuyiga kubanga tetulinayo kwogera kwa Katonda kulala wabula ebyo ebituweereddwa mu ki mu byawandiikibwa. So bwe tuddayo mu ssuula yaffe ey'okutaano ne twekkaanya olunyiriri olwabirimu9 lutulaga then Peter and other apostles answered and said we ought to obey God rather than men. Nti Peter wamu n'abatume abalala ne baanukula akakiiko nga babagamba nti ffe tugwanidde okugondera Katonda okusinga abantu. Tinewankubadde Katonda ye yakkiriza gavumenti zino eza bulijjo ezifuga amawanga ag'enjawulo okubanga zibeerawo. Katonda y'omu okuyita mu kigambo kye atusomesa era nga atulaga nti kikulu nnyo ffe okubeera nga tugondera eddoboozi erya Mukama Katonda waffe okusinga ne gavumenti ze yateekawo bwe zibeera nga obukulembeze bwazo bwakubeera nga bwatulemesa okukola ate Katonda byalagira abantu bonna okukola. Ensonga y'okubuulira enjiri si ya musumba yekka, ensonga y'okubuulira enjiri ya buli muntu yenna agamba nti walokoka, nti n'abo abatannaba kulokoka Katonda abaagaliza bulokozi babeere nga beenenya balekeyo amakubo gaabwe bakyuke balokolebwe. So gavumenti yonna bwegezaako okuziyiza ekyo Katonda kyalagidde abantu bonna okukola, eyo tebeera gavumenti nnungi yakugondera, era naye tuba tetugigondedde tuba tetwonoonye eri Katonda. Okwonoona kwaffe ate kwe kuno, bwe tugondera gavumenti
etugaana okubeera nga tukola ebya Katonda ate olwo tuba twonoona. Tugondera gavumenti essa obwesige n'obukulu mu kwogera kwa Katonda mu kigambo kya Katonda. Abantu abasinga leero baagala nnyo okusanyusa gavumenti okusinga okukola ekyo Katonda kyabagambye. Mu ngeri emu oba endala tusobola okugamba nti batya nnyo obusungu bwa Katonda batya nnyo obusungu bw'abantu okusinga okutya obusungu obwa Katonda. Ffe abategedde ebyawandiikibwa era bakyayiga ebyawandiikibwa nga tulabira ku abo abatusooka okuba nga babeerawo, tulaba nti abatusooka okutambula wamu ne Mukama Katonda waffe wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo batulaze engeri gye tugwanidde okukwatamu ebintu byaffe. Titugwanidde nnyo nnyini ddala okusinga okugondera Katonda okusinga okugondera abaana ab'abantu. Nti ensonga eyo yemu gy'olaba mu biro bya Danyeri wamu n'abaana Ababebbulaniya abasatu okuli Shadrach, Mesaki ne Abednego, nti ne bwe baali batwaliddwa mu bwawanguse mu Babiloni ne babagamba okusinza ekintu ekirala ekyali kyawukana ku Katonda wa Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo, baasalawo okubonaabona okusinga okubeera nga bagondera ebyo ebyali eby'omuzizo eri Katonda waabwe. Bayibuli esomesa ne ku bantu abalala bayitibwa Barikabites nti omurikaboni wali tolina ngeri yonna gy'osobola mugamba nti asobola okunywa omwenge. Ekyo kyali mu bo nga tebasobola kunywa mwenge, nga ne bwaba muzibe ne bwaba ali mu tulo tosobola munywesa mwenge. Kyekintu kyenyu Katonda kyatulaga nga tulaga nti kye tuyita mu luzungu kye bayita leopard oba mu Luganda gye tusobola okuyita engo tesobola kubeera ng'ekyusa amatanka gaayo, tesobola kubeera ng'ekyusa enfaanana yaayo ey'omubiri. Nti obwo butonyeze obuli ku ngo tesobola bukyusa, era bwe bukyusiza biba tekyali ngo. Ffe abagamba nti twalokoka waliwo ebintu bye tasobola kubeera nga twewala. Okubuulira enjiri kya bulijjo kyekintu kye tuba tugwanidde okuba nga tukola tutya. So kikulu nnyo kino mukwano awuliriza okubeera nga tutegeera nti ekintu ekikulu ennyo olunaku olwaleero kye tulaba nga kiridde nnyo endowooza z'abantu. Abantu batya nnyo okutiisibwa okw'abantu bannaabwe, era n'abaweereza abasinga baagala nnyo okubuulira ebyo ebinyumira abantu kusinga okukola ekyo Katonda kyabagambye okubeera nga bakola batya nga bakola. Nti bw'otunuulira essuula ey'okutaano onyero lwasatu, Bayibuli egenda mu maaso n'okunyweza ng'etulaga and the God of our fathers, Abatume bagenda mu maaso n'okunyweza, raised up Jesus whom you slew and hanged on a tree. Nti Mukama Katonda ow'abakitaffe yagolokosa Yesu Kristo, oyo gwe mwagenda mu maaso n'okuwaayo okukomererwa ku musaalaba. Olwasatu mwemu, him God has exalted, oyo Katonda amuyimusizza ku mukono gwe ogwa ddyo okubeera ng'abeera omulangira, omulokozi, ate oyo agaba okwenenya eri Isirayiri wamu n'ekisonyiwo eky'ebibi. So Peetero wamu ne banneebe kye baagenda mu maaso n'okuba nga boogera kye kino nti baali tebali kulaga Katonda mupya, wabula bagamba nti Mukama Katonda ow'abakitaffe bwe boogera ku bakitaffe banyweza Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, nga balaga mu ngeri emuba endala nti newankubadde abantu bano baakola kye baakola, teriyo muntu yenna asobola kukomya mulimo gwa Katonda. Ffenna tumanyi Filipi 6 nti Katonda bw'atandika era akola ki? Amaliriza. Nti buli kintu kyonna kye tulaba nga kigenze mu maaso n'okubeerawo kiri okulw'ekitiibwa kya Katonda. Era Katonda waffe yekka kuyita mu ebyo bye yateesa yasalawo ekisonyiwo eky'ebibi kibeere nga kibeera mu linnya erya Kristo Yesu. So Peetero kyagenda mu maaso n'okuba ng'anyweza kye kino wammanga nti mwe mwamukomerera, naye kuba mwakomerera omuntu atalina musango, omuntu ataliko kibi, oyo Katonda w'abakitaffe butuufu kyagezaako balaga nti tali kwogera ku Katonda mupya, boogera ku Katonda y'omu, oyo ow'abakitaabwe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Abagenda mu maaso n'ogamba nti yamugolokosa n'amuggya mu bafu, ekitegeereza ddala nti Mukama waffe tiyalinaako kibi kyonna kyeyali akoze. Olwasatu nga bwe tulutegedde mu olumu ne lutulaga nti oyo Katonda amugulumiza n'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo n'amufuula omulangira
ate era ye mulokozi, ate era yagaba okwenenya, ate era ekisonyiwo eky'ebibi kiri mu linnya ly'oyo yekka. Kati n'ekirala kye njagala tubeere nga tutegeera wano wammanga nti kino kiraga obugazi obw'okusaasira kwa Katonda eri abo bonna abaakola eby'ensonyi eri Mukama waffe, ate Katonda waffe tasunguwala ng'abaana b'abantu bwe basunguwala, wabula kye yakola kiri kimu, abo bonna abaakola eby'ensonyi eri Kristo nabo yayagala bakyuke. Ensonga lwaki Bayibuli etulaze nti obulokozi n'okwenenya buli mwani, buli mu linnya eryani, erya Mukama waffe Yesu Kristo. So bw'otunuulira olunyiriri olwo lutulaga nti nno obulokozi si bwa Isirayiri yokka, wabula bw'oba osomye n'essuula ey'okumi olunyiriri olwana paka olwanamu-esatu, Peetero y'omu ng'ali mu nnyumba eya Koloneliyo yagenda maaso n'okuba ng'alaga nti ekisonyiwo eky'ebibi eri buli muntu yenna akkiriza kiri mu linnya erya Kristo Yesu. So obulokozi n'ekisonyiwo eky'ebibi tebyali bya Isirayiri yokka, wabula byaffe ffenna. Ensonga y'emu gye tulaba mu Befeso essuula ey'okubiri olunyiriri lw'11 paka olw'2. Bayibuli enywereza ddala ebintu ebyo n'eraga nti naffe abatalina nkolagana ne Katonda kaakano tulina enkolagana n'ani? Ne Katonda, okuyita mu mulimo ogwo gwakolebwa Mukama waffe Yesu Kristo. Olwasatu mu ebbiri, and we are his witnesses, ffe tuli bajulizi be olw'ebyo ebintu, so also the Holy Spirit. Kati n'ekirala ekikulu eky'okusaako omulaka nti tewali batume kye baayogera nga baali tebalungamiziddwa Omwoyo wa Katonda. Abo batabuulira bintu ebitugambiddwa mu Bayibuli tubuusabuusa okuba nga abantu abo balina Omwoyo wa Katonda, kubanga Omwoyo wa Katonda mu ngeri emu benda okusinziira ku nsomesa ya Bayibuli talina kintu kyonna kyagenda kubeera nga ayogera n'omuntu nga kiri wabweru waki, nga kiri wabweru w'ekigambo kye. Jjukira bulungi kino wammanga nti oyo yenna agambibwa okubeera nga muyizi oba nga musomi oba nga muyizi owa Kristo Yesu tagwanidde kubeera nga asukkuluma ku ebyo ebyakola bitya ebyawandiikibwa, nti gwe yenna agenda amaaso n'okuba nga owuliriza. Omuntu yenna agamba nti muyigirizwa owa Mukama waffe Yesu Kristo tagwanidde kubeera nga asukkuluma ku ebyo ebyakola bitya ebyatuweebwa mu byawandiikibwa. Lwaki? Kubanga n'Omwoyo Omutukuvu yennyini yatuweebwa talina kintu kyonna kyatulaga nga kisukkuluma ku ebyo ebyawandiikibwa. So nga tukola okumaliza kwaffe, Bayibuli etulaga nti Omwoyo Omutukuvu yali ajulira ekyo kye kimu abatume kye baali boogera, whom God has given to them that obey. Kati ekyo nakyo kikulu kyategeera nti bw'oba osomye ekitabo eky'ebikola batume essuula eya 21 olw'17 paka olw'19 lutulaga omulimu ogwali guweereddwa Pawulo okukola. Ogumu ku bo kwe kubeera nga ayogera eri abantu bonna abaali bazibiddwa amaaso okubanga amaaso gaabwe gaggulwawo, abaali wansi w'amaanyi ga Sitaani okuggyibwa mu maanyi aga Sitaani, abo abaali tebeenenyanga okubeera nga beenenya, abo abaali tebasonyiwanga bibi byabwe okubanga ebibi byabwe bisonyibwa, abo abaali tebatukuzibwanga okubanga batukuzibwa. Kati okugatta ku ekyo, omuntu yenna atalokokanga era ekira Bayibuli kyetuyigiriza, omuntu oyo talina Mwoyo wa Katonda, kubanga Omwoyo wa Katonda aweebwa abo bokka abakkiriza enjiri eya Kristo Yesu. Olwasatu mu esatu, and when they heard that they were cut to the heart. Bwe baawulira ebigambo ebyo ebyali byogeddwa ne babeera nga baali bamaliddwako emirembe, obusungu ne bujjula emitima gyabwe, bonna ne batandika okubeera nga batemaatima empenda ey'okubatta. Ekigenderero ekikulu kyali kyakutta abantu bano, naye God is sovereign over all things. Katonda afuga oba ali waggulu w'ebintu byonna, nti tewali kisobola kubeerawo nga Mukama takiganyiza kubeerawo, nti Katonda si yakkiriza abantu okwonoona, naye ebyo bye tulaba abantu bye bakola Mukama asobola obigaana, ate era Mukama asobola okukola ki?
obiganya okubeerawo. Ebintu byonna bibeerawo ku lwaki? Ku lwa kitiibwa kya Katonda, nti byonna gwe biyinza okuba nga totegeera ate Katonda alina engeri gy'asobola okubeera nga atulagira ddala ebintu ebyo bigulumiza bitya erinnya lye. Okitegeera? So bw'osomye olunyiriri lwa 3 lulaga, then stood there up one in the council. Ne wabaawoko omuntu eyagolokoka n'ayimirira mu lukiiko, Efarasi omufalisaayo ayitibwa Gamaliyeri, eddokita eyali omukenkufu mu mateeka, wamu ate n'erinnya lye nga lya muggundu era nga lya nkizo mu masekkati g'abantu bonna, era n'alagira abatume basooke bateekebweko wabweru. Kati wano tuyingira mu kye tuyita okulabula oba kye twandiise amagezi agagenda amaaso n'okubeera nga gaweebwa akakiiko okuva eri omwami ayitibwa Gamaliyeri. Gamaliyeri ono muntu mukulu nnyo mu nsomesa ey'Ekiyudaaya, era amanyikiddwa okuba nti ye yali n'omusomesa ow'omutume Pawulo, nga Pawulo tanaba kubanga akyuka okubeera nga akola omulimu ogwo gwe tumanyidde ddala obulungi gwe yagenda amaaso n'okuba nga akola obulamu bwe bwonna paka olunaku luli lwe yafa. Nti amagezi aga Gamaliyeri ge yali awa akakiiko oba ge yawa akakiiko, abantu abasinga olunaku olwaleero tebagategedde bulungi, ate abasinga ge batambulizaako ebintu byabwe bye bakola. So kikulu nnyo ffe okubeera nga tutegeera nti si buli kintu kyonna ekyayogerwa wano nti kyali kikulu nga kyali kyogeddwa omwami oyo ayitibwa Gamaliyeri. Bayibuli kyeva egenda amaaso n'etulaga nti bwe yali ayogera eri akakiiko yabagamba abatume basooke bateekebweko wabweru. Ekyo nno nakyo kirina kye kitegeeza mu ngeri emu oba endala, nti abatume okubeera nga basooka obbateekako mu mabbali nakyo kitegeeza kubeera nga tebafuna buvumu obuyinza okuvamu ebyo ebirungi ebiyinza okuba nga byogeddwa. So bw'otunula olwa 3:5, and he said unto them, nayogera ebiribo, you men of Israel, mwe bantu mmwe Abayisirayiri, take heed to yourselves, mufeeyo gye muli, what you intend to do as touching these men. Mufeeyo nnyo eri ebyo bye muteekateeka okukola eri abantu bano. Olwa 3:6, for before these days, ng'ennaku zino tezinnabaawo, rose up Theodas, nti waliwo omuntu eyagolokoka ayitibwa Theudo, boosting himself, nga yeepanka nga yeegulumiza, to be somebody, nga yeefuula okuba omuntu ow'enjawulo nnyo. To whom a number of men about 400 joined themselves, nti era oyo yagenda mu maaso n'okugobererwa enkumuliitu ey'abantu eyaweza ennamba ey'ebina. Kati kikulu nnyo ky'otegeera nti woono omusajja gy'ava era wa gy'alaga. Alaga nti mu biro ebyo abantu ab'enjawulo baagolokoka, ng'era kino kyonna akitunuuliza abatume, ng'agamba akakiiko nti bano abantu temubapapira, bayinza okuba nga no bagolokose nga Theudo bwe yajja n'agolokoka n'abaako enkumuliitu y'abantu abamugoberera. Kati awo era tuyinza obutayingira nnyo mu byafaayo eby'omusajja ono ayitibwa Gamaliyeri, oba yali ategedde namba ki yali egoberera abatume. Wano twogera 3,000 baali bagoberedde dda abatume mu ssuula ey'okubiri, 50,000 mu ssuula ey'okuna nayo nebeegattako mu ssuula ey'okutaano. Bayibuli eraga nti n'abantu abalala bangi nnyo so bano tebalina bantu batono abali bagoberera, baali abantu abali mu 10,000. So simanyi oba ekyo Gamaliyeri yali takimanyi, naye kino Omwoyo Omutukuvu yakiganya kubeera nga Dr. Luke akituwandiikira ffe tubeereko n'ebyokuyiga mu bino wammanga. Bayibuli etulaga nti who was slain, era oluvannyuma nnyo n'attibwa, era bangi ku bo abaali bamugoberera bonna ne basaasaana, era ekibiina kye ne kikoma. Olwa 3:7 oluvannyuma nnyo newagolokoka omuntu eyayitibwa Yuda owa Galile mu biro ebyo, ng'era mu biro ebyo eby'okuwooza omusolo n'afuna abantu bangi nnyo ne bamugoberera, naye oluvannyuma nnyo era naye n'azikirira, n'abula, n'avaawo, era n'abo abaali bamugoberera bonna ne bagenda mu maaso n'osaasaana. Olwa 3:8 and now I say to you, kaakano njogera eri mmwe, refrain from these men, temubaako na mukono gwammwe eri abantu bano, let them alone, mubaleke, for if this counsel all this work be of men, it will come to nothing. Kino kye bakola ky'abantu tekiina we kigenda kulaga, kigenda kukoma. Olwa 3:9 but if it be of God, ne bwe kiba kya Katonda, you cannot overthrow it,
temusobola kikomya. Least happily you'll be found even fighting against God. Nti bwe kiba kya Katonda temusobola kubanga mukikomya, wabula mujja kumaliza nga mwesanze mulwanagana ne Katonda mwene. Bible eraga mulwana. Unto them they agreed. Era Bible eraga bali mu kakiiko ne bakkiriziganya n'ebyo byali bagambiddwa. And when they had called in the apostles, bwe baayita abatume okudda munda ne babaka emigo gye babakuba ne babalagira nga babagamba ti naye temuddamu kwogera mu linnya eryo mugende. So kati wano kyenjagala okubeera nga tumaliriza nakyo kye kino nti bw'oba okitunuulidde kungulu amagezi ga Gamaliyeri gaali malungi, okuwabula kwe kwali kulungi, naye bw'oba okutunuuliza ensomesa eya Bayibuli nga twekkaanya obulambulukufu bw'ensonga, amagezi ga Gamaliyeri gaali tegalina kye gagasa. Mu ngeri emu obeera tusobola okugamba nti bye yayogera byatunuulira banga ki ekintu ekiriwo kigenda kuyimirira paka ddi. Alaga nti bano bwe babeera nga bakatonda tubalabire ku bbanga lye bagenda okubeera nga bakola kino kye bakola. Era abantu bangi okuva kwaga amagezi ge gamu n'okuwabula kwe kumu kwa Gamaliyeri batuse n'okukkiriza enzikiriza ez'obulimba, kubanga zimazeewo emyaka mingi nnyo ne batuuka okugamba nti kino kya bwakatonda. Gwatasomangako Bikola Abatume essuula ey'okutaano olunyiriro lwa 3 mpaka wansi lulaga nti ekya Katonda kiyimirira, ekitali kya Katonda kibeerawo akaseera katono era kifuna okunyigirizibwa. Naye ssebo n'ennya bawuliriza, waliwo leero amadiini mangi nga si ga bwakatonda, nga gamazeewo emyaka mingi nnyo nnyini ddala, nga agamu gaatandika ebiro ebyedda nnyo nga ne Mukama waffe Yesu Kristo tannaba kujja ku nsi kuno. Waliwo n'amala agazze oluvannyuma nnyo nga Mukama waffe Yesu Kristo yamala okujja n'akola omulimu gwe yakola n'addayo eri Kitaffe ali mu ggulu, nga we twogera gali mu myaka mingi nnyo nnyini ddala. Ne bye gasomesa tebiina kakwate na nsomesa ntuufu eya Bayibuli. Kati go tugakolere ki? So mu bufunze kye tusobola okubeera nga tugamba nti amagezi oba okuwabula kwa Gamaliyeri kukkirizisa enzikiriza enkyamu okubeera nga abantu balowooza nti za bwakatonda kubanga zimazeewo emyaka mingi. Amagezi ge gaali ga bantu abo abaali tebegguliddeewo mbeera ya kubeera nga beegatta ku ekyo ekirungi ekyali kikolebwa. Mu ngeri endala tusobola okugamba nti abantu abasinga baagala nnyo okubeera nga buli seera bongerayo ekirowoozo eky'okubeera nga beegatta ku ekyo ekirungi ekikolebwa olw'okubeera nga abatiitiizi. Abafalansa bo bagenda mu maaso ne bagamba nti abantu abamu abo abagenda mu maaso n'okuba nga buli seera okusalawo kwa bakusindika mu maaso ne bagaana okuba nga beegatta ku ekyo ekikola, abantu bwe bato babanga omuntu atudde waggulu w'olukomera ng'agamba nze kandabe binaggwa bitya, tayagala kwegatta mu ekyo ekikolebwa wabula agamba kimu, kandabe kino kigenda kuggwa kitya. Tusobola okugamba nti abantu abamu newankubadde balina amagezi gaabwe gagattiddwako okubeera nga batiitiizi. Nti oyo yenna agamba okuba nti mugezi agwanidde ate okubeera nga ate muvumu, agwanidde okubeera nga asobola okusalawo okwegatta ku luuyi olwabo abayinza n'okuba nga balabika nga si baalinnya nnyo. Bino byonna tubyogera tubitunuuliza omusajja ayitibwa Gamaliyeri n'abo balina endowooza eya Gamaliyeri. Bagamba wayi omulimu gwe mukola mulungi, n'omubuuza lwaki totwegattako ne tukikwataganya nti naye nga kyemukola kirungi ffe tubawagira mugende mu maaso. Waliwo n'ababeerawo ng'asobola okusemba kyemukola ng'ama nti abo be basomeseza ddala, abo be bakolera ekintu ekirungi, naye n'oweebuuza bo lwaki tebajja ne beegatta ku oyo gwe bagamba abala nti omulimu gwakola mulungi. So ssebo n'ennyabo, kino kikulu nnyo gwe nange okuba nga tukitegeera nti abantu bangi nnyo leero si beetegefu okuba nga beegatta ku kibiina oba ku mugendo ogwabo abalabika nga si baalinnya newankubadde bye basomesa nga bya mazima nga bya butuukirivu.
Lwaki? Kubanga bo bennyini batiitiizi. Omuntu eyali asobola okwegatta ku batume bano yalina kubanga si muntu mutiitiizi, kubanga birimu emiggo, birimu okuswazibwa, birimu okuteekebwa mu maaso g'akakiiko obeeko obyeyogero bitebye. So omulimu gw'okuwulira enjiri si gwa batiitiizi. Omulimu gw'okubeera ng'omuntu ali ku luuyi olwabo abagenda mu maaso n'okulwanirira ebyo ebituweereddwa si mulimo gwa batiitiizi, si mulimo mwangunyo eri abo abaagala okubeera nga batudde ku lukomera nga bagamba katulabe kiggwa kitya, tikano ka firimu tugenda kalabira bwerere kigenda kuggwa kitya. Mulimo gw'abantu bavumu, tekitegeeza nti abantu abo tebalumwa, tekitegeeza nti no abantu abo emibiri gyabwe gy'amaanyi. Nedda, basobola okubeera nga emibiri gyabwe miyabayaba, mibiri minafu, naye nga ekyatuula mu mitima gyabwe, okukakasibwa okuli mu mitima gyabwe kw'amaanyi okusinga okusoomoozebwa ku b'eŋŋanga, nti bamanyi gye balaga, nti Bayibuli etugamba nti bwe babakuba emiggo mu lwanamwemu ne bafuluma akakiiko ne beebala okubeera nga baali ba mukisa nnyo okugabana ku kubonaabona okw'erinnya eryo. Kino kye kikulu muganda wange gwe nawuliriza, nti abatume baali tebambadde emibiri gya kitiibwa, nti emiggo baali tebagiwulira, baali bambadde emibiri gye gimu gwe nange gye twambadde leero. Naye bwe baalowooza ku ekyo kye baali balwanirira ekyali kibakubya, nga n'emiggo egyali gibakubiddwa gyali mitono nnyo ku bugagga obwali bubalindiridde, ku mirembe egyali gibalindiridde, era n'oyo gwe baali babakubira, Mukama waffe atasobola kubanga yegatta ku luuyi lwe, ye muntu omuyaba ennyo, ye muntu omutiitiizi, ye muntu atamanyi Mukama waffe kyeyatukolera. Ku mulimu Mukama waffe Yesu Kristo gwe yatukolera tetusobola kuba na nsonyi kwebyo abantu basobola otwogerako, ku kusoomoozebwa kwe tusobola ofuna olw'okuba nti tukola ekyo kye tulina okuba nga tukola. Ye muntu atalina likodi yonna mbi, nti gwe bw'obeera ku luuyi lwe, bw'obeera okola omulimu gwe, omutima gwo guwummula era obeera musanyufu. Olwanamu 2. Daily in the temple and in every house they ceased not to teach and to preach Jesus Christ. Nti newankubadde bino byaliwo, abatume emiggo gyali gibakubiddwa. Nejjukira luli mu ssuula ey'okuna bwe baafulumizibwa ekkomera malayika yabagamba kuddamu kubuulya bigambo bya bulamu, ebigambo ebyali basibisizza, era malayika bye bagamba okuddayo okubeera nga babuulira. Wano babakubye emiggo ne babata, naye ate era bo tebagenda maaso na kukoma kukola ekyo ekyali kyabagambibwa Mukama Katonda waabwe. Ne batambula nnyumba ku nnyumba nga babuulira era nga basomesa mu linnya era Kristo Yesu. Abasinga baagala kulokoka bulokosi abagamba nti nze nninda lwendifa nyingire eggulu, naye Mukama waffe teyatulokola bulokozi kubeera nga tuyingira ggulu, yatulokola ate tugende mu maaso n'okuba nga tumuweereza. Buli muntu alina okubaako kyakola ki kyakwatako, buli muntu alina okubeera nga alina kyakola ki kyagattako. So tulina kiraba nga kintu kya muwendo nnyo, kintu nga kya kitiibwa nnyo okubeera nga tuli bakozi ne Mukama Katonda, omutonzi w'eggulu n'ensi, omutonzi wa buli kasimu akali mu mubiri gw'omuntu, omutonzi wa bino byonna bye tulaba bye tutamanyi bibeerawo bitya. Ffe okubeera nga tuli bakozi wamu naye nga ky'amaanyi, nga kya kitiibwa. Ekyo kye kyaviirako abatume masekati g'okuba nti emiggo gyali gibaluma mu kukaaba okwo, era ne basigala nga basanyufu. Kiki osobola okuba nga weekwasa obutaweereza Katonda? So sisobola kuba nga nkikuddiramu ekyo gw'okimanyi, era Mukama Katonda wo yamanyidde ddala biki ebikugaana okukola ekyo kyakugambye nti oba kyakuyambye okumanyira ddala nti kirungi kyakukola. So sola sukkako wano wabula okugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo wamu n'okwagala kwa Katonda wamu n'okussa ekimu okw'omuntukuvu bibeere eri mmwe mwenna abakkiriza emirembe gitaggwaawo. Amiina.